wabula ate munnansi waali enguzi mbuye musango kyokka mmwe abagwira mmwe abandi badde basibwa kubanga n'ensi gye mubbiramu si yammwe naye ate bannansi be musiba mb'olw'enguzi mubaleke balye gwona ogenda enguzi ejja kuggwawo lwaki gwe tebakukwata lwaki mulondamu abo be mumaze okudampinga lwaki Anita Amongi mumumazeeko emirembe Anita Amongi mumuleke ffe tujja mwesasulira tujja muvunaana emisango ekyo nga Uganda eteredde gwe Museveni toyina lukusa luvunaana Anita Amongi Anita Amongi mumuleke byonna ebibi byakoze yabikola ku ludda lwo kyayagala kyakola nga toyina kyomugambako olw'okuba kuyisizaawo biddiiru byo essaawa eno wamaze omudampinga wamaze omukozesa amajaani ate mwefuula mbuno mwagala mukwata Anita Amongi ffe twamuvunaana dda ne bamukuba ne sanction kati lwaki gwe omaze laba ng'avudde ku bwa sipiika ate omusinikirako ebinnyo ng'oyagala mumukwata Anita Amongi mumuveeko mumuwe ku space eruzira teri bizigo byakweyerusa omukazi mwagala musibira luzira neyerusa atya omukazi yafuuka muzungu eyali omuddugavu kakati ebizigo anaabijjawa mumuleke abeere mu nnyumba ye mumuleke mumutokyalinze ekimala Uganda ejjamu etokyalingira President Kyagulanyi waanajja ekibonerezo Anita Amongi kyanamuwa kyajjo saavinga naye si ebyo byakucunya bannansi bannaffe actually President alina n'okujja n'atabako kyamukola kubanga gwe buzibu gw'omugwira ffe tujja kwesotinga kubanga tuli ba mu nnyumba emu muleke abaana b'abendi wadde baba defendinganga naye omuntu n'akudefendinga kulasiti n'omuyita mu kasajja gw'oli kabi akakasajja ka Museveni kaze kalya mu buli muntu lukwe ko bakayita kasenkwe Museveni senkwe namba emu buli muntu akakolera ko kusaidiyako kekaba akalungi ko ka Museveni okuva wekajja ku kutufu tubalako tekakolanga ku nsobi buli kaseera ensobi kazisonga mu banne baako buli kaseera ensobi kazisonga mu banne baako lwaki maama gwatuukiridde gwe emyaka gy'olina okuva ewajja buli muntu akusemberedde yaba n'ensobi gurupu yammwe tokolanga ku nsobi lwaki mumanyira abantu we mutyo Anita Amongi mumuleke mpuga waba yalya mumuleke Samujunganda waba yalya mubaveeko temubanoonya bamaze obakolera ebintu byammwe ebyekisiru essaawa eno ani agenda obibakolera wangadya wuyo mumukaabya amaziga yabakoledde ebizannyo byammwe byonna ebyekisiru essaawa eno mwagala mudampinga kaakati mumukola ebyekisiru lwaki mwabakolera mumala ne mumusuula lwaki atirisite mubawaako space ne mubagamba owaaye mugende mubeere eyo musirikire eyo lwaki mwewe babasasula ebirungi mubasasulamu bibi naye nammwe muyige mwe be bakozesa mumanya kakasajja kabi kakukozesa ne kamala ne kakusuula ne kamala ne kakusibako ebisanga ebitali bituufu mukazi wattu Anita Amongi mugenda mumalako emirembe ekizigo kigenda kuddamu kibene nga tekikyamutuuka stress ng'ekizigo akyesiiga sayidi ne sayidi nga takyategeerekeka mukazi wattu abadde alabika bulungi ng'ekizigo akyemetta bulungi omukazi muzungu eyali omuddugavu mwagala mutwala luzirani agenda omuwa ekizigo akasajja ako ka Museveni kabi naye nammwe be bakozesa muyige kyokka era waliwo ebigumba tuutu essaawa eno era nabyo byagala kugujubana mwagala kugujubana muli bannansi akasajja ako nammwe mukalyemu olukwe lwaki mwe mulowooza mbuno ke kalina obbalyamu olukwe mwekka nammwe mukayite ebbali byekakola mubiyite ebbali mubibuulire bannansi mugambe nti nokagenda kukola bwekati ne bwekati ndiiruzaako mukalemese okuba gwe akuwa obusente n'osalawo olye mu ggwanga ly'olukwe n'otomanya nti nokagenda kukufunza ng'oli wekka essaawa eno buli omu bamunoonya tetusobola bawolereza lwansonga mwatuyitaayita mudda naye ng'essaawa eno Museveni si alina obbasasula ffe bannansi ffe abajja obbeesasulira gwe kasajja gwa Anita Amongi mwesonyiwe Anita Amongi yalina abantu bangi nnyo nga bamuwolereza waneeno buli kyakola ye mami muliridda wamwalyanga sente ze lwaki essaawa eno temumudifendingako lwaki temumuwolerezaako munnammwe bannange n'omubi abaako munne ka Museveni kazze katta okuva mu gyekinana naye n'essaawa yakakati bakyakadifendinga Anita Amongi tattanga ku muntu nga Nabbanja nti yatta John Bosco Kibalama Anita Amongi tattanga just ebyaroganti bye mu parliament bye yalinga ayogere byekisiru oba mukitegeera
ng'alya ssente nga bw'ayagala naye tattanga ku muntu naye mulinde ssente za Anita Among naye ne wabulwawo n'amuwolereza mukazi wattu ekiziga agenda kijjawa mu kkomera. Bannange bannayuganda mwebereremu ako akasajja ka Museveni mutandika okalyamu olukwe mukalyemu olukwe nze mbabuulira. Bannange ki ekiri mu ggwanga Uganda nga bafooma ba NRM baggwawo lwa buwoomi ki ekigenda mu maaso? Ssemunyuganda aliriddawa, Abedi Bwanika aliriddawa, Mpuugamaana aliriddawa, Speaker Puliya bagamba simanyi bagenda muleeta mu kkooti, former speaker. Enguzi ye mwana asookerwako mu ggwanga Uganda. Kati abaana b'abandi bannayuganda bannaffe mukwata baaki mbu musimanya mubavunaana nguzi. Kamuseveni sebo abantu abo we bamala okukakolera nga kabeefuulira. Anita Among mumuveeko. Museveni wajja n'ebyo ebibi byonna mu ggwanga Uganda. Era enguzi tesobola kuvaamu, obubbi tebusobola kuggwamu, okutugumbula tekusobola kuggwamu, okurepinga tekusobola kuggwamu kasajja gwe nga tonnava ku ntebe y'eggwanga Uganda. Museveni gwe kizibu ky'eggwanga. Omala okozesa bannayuganda bannyinaffe baganda baffe we bamala okukolera ebizannyo byo ng'obasinikirako ebinnyo ng'obasiba ng'obamalirawo obulamu. Mubaleke abalya ku ssente zaabwe za mubu wa musolo. Olaba mu abagwira muli ku ssente zaffe mulya. Kati olwo bannansi Anita Among mukyala Bukedia wali eri mukyala Mukedia mukyala Mukedia Mugishu oba Mugishu simanyi bulungi Bukedia oba baba baki simanyi mu nsonyiwe mwawo naye munnayuganda munnaffe ataliko wadde akasaayi akagwira yali ku ssente zaffe fe bannansi. Museveni weesonyiwa abaana b'e Uganda weesonyiwe bannayuganda bo bookwatira mu nsobi. Lwaki kagulupu kammwe ak'Abanyarwanda bo lwaki tebakwatibwa mu nsobi ate nga be basinga oli enguzi? Lwansonga katusi kammwe dynasty kagamba imbu akabano kammwe ako munnammwe waalyanga enguzi ewammwe ekulya enguzi mu kagulupu kammwe akaaba bano si musango. Wabula ate munnansi waali enguzi mbuye musango. Kyokka mmwe abagwira mmwe abandi badde basibwa kubanga n'ensi gye mubbiramu si yammwe. Naye ate bannansi be musiba mb'olw'enguzi mubaleke balye. Gw'onoogenda enguzi ejja kuggwawo. Lwaki gwe tebakukwata? Lwaki mulondamu abo be mumaze okudampinga? Lwaki Anita Among mumumazeeko emirembe? Anita Among mumuleke ffe tujja mwesasulira. Tujja muvunaana emisango ekyo nga Uganda eteredde. Gwe Museveni toyina lukusa luvunaana Anita Among. Anita Among mumuleke. Byonna ebibi byakoze yabikola ku ludda lwo. Kyayagala kyakola nga toyina ky'omugambako olw'okuba kuyisizaawo biddiiru byo. Essaawa eno wamaze omudampinga. Wamaze omukozesa amajaani ate mwefuula mbuno mwagala mukwata.